Ya Kadama TV tuyina Kadama wano ayagala okubeera nga ayagala okubasiigira ekifaananyi ky'Abawarabu omutima gwe bayina. Abawarabu abasinga Kadama ono agamba manya wookoma, manya ekintu ky'olina okukola n'ekyotalina kukola. Kadama akunnyonnyola nti ye yali awuliddeko nga ddereeva waabwe bamutuga, nga bamutugira ddala n'abeera nga madaamu oba boosi abakozesa teyavaayo kumuyamba wabula abavubuka b'owaka baatuga ddereeva ono. Ebintu nga bino banaye temubibuusanga maaso. Kadama wabaviireyo n'ababbirako ekintu nga kino. Ky'olina okukola mu nga tonnnakiwakanya manya bwe kiribeerawo ndikola ntya. Kuba bagamba ekintu kijja naye tekyaleetaagisizza ne kijja ng'ate toli mwetegefu. Mwetegeke ku mirimu gye mukola, mumanye we mukoma, mumanye tayimu n'olaba nti wano nkomye nina kubeera nga nziruka mu kifo kino oba nina kubeera nga nzira ku ofiisi. Mwegenderezenga nnyo. Katuwulire emboozi ya Kadama ono. Mr. Kadama TV Mukama gw'omukisa gwe balutubeererawo. Naye kati omuwala oyo bannange ali mu buzibu oyo, omuwala omusoga. Obuzibu nandyegambye nti abaana ebiseera ebisinga bandifubyenga nnyo okulaba nga baakatandika okuweereza odiyo. Waafunidde chance n'afuna essimu, n'ateekako essimu ya boosi we, essimu ya woofiisi eyamuleeta, essimu ya famire ye gy'ava oba ya next of kin we. Abantu abo singa oba obategedde olina w'otandikira okuyamba omuntu, naye ebintu ebyo biba tebiriiwo. Mr. Kadama TV omuntu oba tolina w'omuyamba. Ate ebiseera ebisinga abaana nga bamalako babawa omutwa. Ate abantu bano tetulina ngeri gye tuyinza beesonyiwa mu kale naffe tulina okwekolako security nga tumalako. Ebiseera ebisinga okwewala okulya ekintu nga bo baamaze dda ne bakuteera wali emmere oba ebiseera ebisinga be bafumba. Ate ebiseera ebisinga akadde ak'okuba ng'onaatera okumala ku contract, oyo boosi wo wajjulira emmere ebiseera ebisinga muwe ku bbampa. Ate ebiseera ebisinga bwe weekengera ekyokulya kireke. N'ekirala temwemanyiiza nga boosi wo kukuwa kantu kaaliddeko oba akatundu oba kyakunywa n'okinywa, oba olina okimulagirawo nti nze ebyo sibirya, kuba ebyo babiteekamu nnyo eby'obutwa. Ate abantu bano bamanyi ebintu bye tusinga okukozesa kebeere oba mu firiigi, naye ate mu firiigi baba bamanyi nti abaana baabwe babirya. Kizibu. Oluusi baba ne zifamire baba bakimanyi nti owa famire ajja kujja nkwate mu firiigi alye kino. Bwe baba nga baliwo bakulu bokka beeteesa nga si bangi nga bonna bassa kimu, beeteesa ne bagamba kino tetukirya tukimuteeremu. Ebintu ebyo bwe tuba tulina engeri gye tuyinza kubyewala ng'ogenda kumalako contract. N'ekirala security gy'osooka okwekolako bw'oba ogenda kumalawo contract, mukama wo ne bw'aba akuyisa atya, wetandika okukyusa, weefuula omusiru, weetandisa okumwegayiriza weeka omugambe mbadde njagala nziremu nkole, wankubadde okimanyi nti yakutama. Gwe mulimba enkyusa, gumira okunyigirizibwa kwonna mu kaseera kano akasembayo. Tomulaga nti oli mu ssanyu ogenda wammwe. Buli lw'omulaga, abantu bano balina omutima gwe sirabangako mu nsi ya Mukama, sirina na bwe nnyinza gulojja. Balina emitima emibi, essente ze batuwa zibaluma. Ekyo kye njagala mbagambe. Tolaga ssanyu nti oddayo. Buli gw'onyumiza naye omugambe naye mbadde saagala kuddayo, nga weewala ekintu kya kuwa butwa. Kuba bano balumwa essanyu lyo. Olaba babeera famire zokka nazo
okusobola okwetta kyekisookera ddala. Ekisooka bakopi balina ssente naye bakopi. Abantu bano ye muntu omukozi ayagala ogula essimu yo ku ssente zo n'akutwala mu dduuka n'akukyusiza essimu n'abanga yakugulira essimu n'agamba guleeno n'akukaka. Nze nali nkirabyeko famire gye ndimu bannange balina ssente empitirivu naye nze nagenda okugula essimu nga mmaze giraba. Boosi wange balina ssente yagezaako okunnemba neŋŋenda naye ne mugamba essimu njagala nali namulaza essimu gye njagala n'agigamba famire yonna ne mbasanga nga bongera nti mubuzebuze tafuna ssimu eyo. Bwe twagenda mu dduuka ly'amasimu yayogera n'omusajja mu lulimi lwabwe n'amugamba nti nedda eno essimu mugambe teriiwo. Nga mbuzaabuza omukazi kwe kwogera nange n'agamba nti essimu gy'oyagala nti yafulumye naye tennatuukawo wano. Ne mugamba tennatuukawo ng'akatabo akabaddemu essimu twakaggye muno. N'agamba yadde naye tennatuuka. Ne mbisaayisa amaaso ku masimu omanyi gabira wali nga gatambula ne mugamba yeeyo gye njagala. N'akimanya yeeyo n'ambuzaabuza n'andaga ebisimu ebirala ne mugamba yeeno gye njagala. N'ayogera n'omusajja olwagirana omusajja oli kennyini naye akola muli najja ambuzaabuza. Ne mugamba sebo kye njagala nkimanyi yina essimu gye njagala. Kakati n'ayitawo wano baba bazitadde ku display ne tugenda awalala. Ono wagenda otuweera essimu eyo. Bwe tugenda ne boosi wange omusajja yakulembera boosi wange n'addako nze nenzirako boogera olulimi lwabwe. Kati bwe tutuuka wali bampa essimu endala. Omusajja mugamba naye ggwe eno essimu togirabye gye nkugambye. Omusajja nakola ki n'omukyala ambuzaabuza bampa essimu endala. Essente zange ez'essimu eri nzimanyi, essimu nkimanyi. Kyokola ababuzaabuza nnyo omwana nga tewasomako nga tolina nakyomanyi. Omukazi n'aŋŋamba okumanya bamanyira bano mu busiru bwabwe nti eno essimu wano tekolawo, mu nsi eno tekolayo. Nga ate bakimanyi nti buli mukozi abeera fala. Ne mugamba naye nze kugamba ebyo ontegeera bulungi. Kati omukyala yali atudde wali ng'alaba akavuyo wano n'ajja n'asituka. Ne mugamba nnyabo n'abuuza kiki n'ayogera nange mu luzungu. Olumukono wange talumanyi amanyi obuzunguzungu buti ne bwe buti. Kati nenjogera n'oli omukyala ne mugamba bwe biti ne bwe biti. Yatunuulira omuvubuka ono n'aŋŋamba essimu yo buli kimu kyonna ky'oyagala ky'oba okola ki ky'oba okola. Ani akugambye nti ekola wano? Omukazi n'aswala naye nga ennugu gy'aleeta ku ssimu yange teyenka naye. Kati abantu abo kye mba njagala mba basomese. Abantu abo bambi ne bwe luba lugoye. Nze sistange yali ng'akyakalanye ne boosi we. Ensawo gye yajja naye n'engoye ze twajja nazo yalina zijiini ze yagula e Uganda 3 yokka. Omukazi yali azimuggyeeko zonna. Abantu bano bazibu balina ennugu. Bwe tobalaga musanyuka ekyo kyokka nakyo kikkolako security ku bantu bano. Abantu bano tebayingika. Balina ennugu ne bwaba munne muganda we ng'alina olugoye lw'alina lumuluma. Nze ennugu y'abano simanyi nawe yenkana. Nze famire gye ndimu erimu omukazi gwe sirabanga. Omukazi ono nga twakajja tulaga nti mulungi naye ate musota nno essalambwa. Ono omukazi mubi nnyo. Kati wayiseewo ennaku 2 twatambula ntambula na boosi wange ayina ddiiru ze zayagala okutuza abeera ne kaadi eri nnyina ne kaadi ye. Kati twadde tulina gye tulaze agenda
alimba nti agenze mu ddwaliro yabadde na boyfriend we tudda mu mmotoka tukomawo awaka ne bamukubira essimu nti kojjaawe afudde bwe bamukubidde essimu nti kojjaawe afudde bwe yatuuse waka yagambye nnyina nti munkubidde essimu nga ndi mu ddwaliro mu kukunga okungi essente zonna zembadde nazo zigudde eri ne kaadi yange buli kimu maama kaadi yo buli kimu ne ssente byonna babibbye naye nga ssimu baagimukubidde tuli mu mmotoka tukomawo era titwavudde mu mmotoka mpaka waka teyagenzeko mu ddwaliro naye ye bwino eyawunye awaka wonna ate okumanya abantu bano nze simanyi nakiti mwe mbateeka kyovula abateeka ku baana emisango abaana ne batuuka n'okubatta omukazi ono okumanya mubbi gafulu nze simulabanga yaddidde sinaapu kyati ayina bye yataddeyo oba yabisindisa atya ku gundi ya muganda we ku simu ya muganda we ng'ateekako kaadi mbweno ateekako ebintu byembu ebyabuze bikaadi biki mbu waliwo eyabironze manya ayagala sente mmeka okumanya bano abantu bisiraani ate babbi singa saabadde naye nandigambye yabadde mu ddwaliro naye nze atambula naye essimu baagimukubidde nga tukomawo waka muganda we yazze nalaga sinapu kyati nagamba mulabe egundi yono bagironze baagala sente empitirivu ate nga babbye sente empitirivu nga ebintu byagudde mu ddwaliro nga kojja afudde yawunze bambi yawunze naye ngaomukazi twabadde naye olaba abantu bano ebaagala sente omukazi ono bw'aba yansasula emyezi gyali mukaaga omulundi gumu yawunga emyezi bwezi mukaaga ku sente zebalina yawunga naleeta kyayi nagenda nagula amata naleeta ebikopo bibiri ebyamata ekyange nekya driver nambuuza nti lwaki tewaŋambye ngangula amata mbadde sigagulira mmwe abyogera mu motoka awunze ate nga noono omuwala omulala gwe tuli naye yali yamusasula obukadde 2 nga boosi we eyamuleeta wano muwalabu bwe bamuleetako era yamuleeta wano yamukambuwalira namugamba muwe sente omuwala yalwala esente si yazisasula sente za nnyina yalwala n'atuuka okuba ng'awulira agenda kufa najja nampita nagamba jatugende mu ddwaliro n'ayita ne mwannyina omuwala ono amumanyi nnyo n'agamba oyo awunze lwa sente zino ze bampadde nange nagenda okulaba awunze olwa sente ze bampadde naye nga sente sizize za nnyina omuwala ono mubbi era ono omukazi y'omu ku bantu abasobola okugamba omuntu nti mubbi n'akusibako obubbi waliwo ka wifi ke twali tukozesa akatono akalinga essimu omukazi ono yagamba kaafa era naŋŋamba nkagyeyo wansi nkaleete nenkamuwa n'akateeka mu luumu ye ebiseera ebyo nnyina ambuuza ngamba ka wifi kaluwa nemugamba kaliwa madamu yagamba nedda oli agambye yakalaba naawe ate nemugamba maama nedda madamu yakalina nakamuwa nagamba nedda takalina omukazi yannumiriza awali abawalabe bonna nemugamba maama kyenkugamba tugende woyo nkugambye nakamuwa nagamba tubireke nemugamba saagala obireke nze nagimuwa wifi yagirina ng'owulira nsibyeko ekintu ng'ekyo naye nga kinsibako era nga tannaba kukola ki kumpa sente kakodyo kalindooza kakwagala kunzijjako sente zange kati ono waliwo n'omukyala muganda wajja essimu y'omwana yagambye ebuze kyokka ate nga nalaba ekyana ekito kigendewo n'omukyala nga kirina essimu ekyana kya myaka 2 kyadda tekigirina saabimanya waliwo n'endala kati wakaita olunaku 3 era muganda we yazze ku Lwakuna era yagambye essimu y'omwana ebuze kati bwe nayogedde nakino ekiwala kyayolesezza ono omukazi ajja wano nekimugamba gwa amasimu agamu geegabula buli kaseera naye nga bw'olaba ono omukazi ayina ekyana nannyini mwana ono w'amasimu bw'omulaba ng'anoonya amasimu ge ali siriyasi naye ono era eyaterese
yagambye bamubbye zikaadi yajja kubaana amasimu olw'okuba akimanyi nti omuwala oli abanja ssente kati naye ali alabika mubanja obukadde 6 kati kubanga bamusasula kamu 3 buli mwezi abanja obukadde emyezi 6 manya buli mwezi bamusasula kamu 3 kakati ayagala amusibeko amasimu abantu bano betulimu si bangu banange mubegendereze nnyo era nze kyampaliriza okubeera ng'ensawo zange zonna kati nziteekako kufulu babatega ebintu mu nsawo ono omukazi asobola okuteera ekintu mu nsawo n'akikusibako enjagala gyayagala mu ssente ate bonna bwe batyo baagala ssente nze ono omukazi akimalako kati ono omuwala yagambye omukazi gwerekeraawo n'amugamba genda oleete poliisi ojja okebera ensawo z'abakozi kubanga ogamba nti baakubbi abantu bano si bangu bannange tebaliyingika yadde olunaku n'olumu si bangu kati wano waakumanya nti ogenda alaba akoze loosi tayagala na bulamu bwo bweyagaleko yadde ayagala obeerawo ng'oli mufu nze neewuunya abantu bano omukazi ayina drive okumanya battemu ayina drive aluddewo wano yaleeta drive omupya okumanya battemu bannyina baakwata drive nali ngenze mu nnyumba ye waliwo eddirisa eririranye bannyina gye bali eri wansi bannyina baakwata drive ne bamukuba omuvubuka n'ayogera ono omukazi ng'atadde ku loud speaker ng'owulira bamutoga n'omukata kyamusa bulungi ng'amuyita nti jangu nnyambe omukazi yabikkula eddirisa n'addawo naye ng'owulira eri omuntu afa okumanya balina omutima yatuula wansi n'atandika okunywa kaawawe gw'abadde anywa naye nga waliwo kino ekyana kizolo nekijja nekinywa mu kifuba nekimbuuza kiki nekigamba poliisi nekigamba lwaki kizolozolo nekigamba ono omukyala nekimugamba genda omuyambe gendo yatuula n'anywa kaawa naye ng'awulira omusajja bamutuga nkwagala kumutawusi nze sijja balimba omusajja oyo okuva lwonnawulira olw'olutalo saamulabako ng'ajja nti obaddemu avuga emmotoka oba baamutta oba baakola kye naye ng'entuga gye baamutugamu yatuuka n'owulira nga n'okussa aseka omuka ng'ayiritira ekyo nkirayira mu linnya lya mukama sityammwe ntya katonda sisobola kulimba neneebuuza bannange natya omukazi n'agamba ajjawo omwana oyo ogende bwe yali wansi nagenda okulaba ayogera ne muganda we tebakulawo oluggi kuyamba muvubuka oyo gyali akuba yina mitima ki nze bannange nabatya era nabatya abantu bano si bangu omusajja oyo siddanga mulaba yali yakamala ennaku 3 zokka nga zze kati simanyi mukama yamanya abantu bano bwe tulimu mubeegendereze nnyo si bangu n'akamu temubalaga ssanyu nga mumala